kubatenga etambula lwe lutalo sebatalo wakati w'omukyala gwe bayita Kasayina Kusaasira anti Lususu n'omukulu gwe bayita Balamu asobodde okubatenga abalangidde mbu ba mafia ab'omu kibiina kye bayita NRM nga bonna bano bwana bwanjala bonna be NRM basobodde okubatenga beerangidde ng'ensonga zonna we ziviira omukyala gwe bayita anti Lususu yasobola okubatenga akwatagana ebbalamu mu kusooka asobola okubatenga amutwale w'omukulembeze w'eggwanga asobola okubatenga amwanju ya projekiti ye eyasobola okubatenga agirambika ng'egenda kuyamba abavubuka abakadde mu mbeera eyo omukulu gwe bayita Balamu n'asobola okubatenga yamukuba ekikono mu mbeera eyo n'asobola okubate yamulemesa okubatenga atuuka ewa muzeeyi mu mbeera yennyini n'omukyala gwe bayita Kasayina Kusaasira beegatta ne Balamu ne basobola okubate balemesa omukyala gwe bayita Kasayina omukyala gwe bayita anti Lususu asobodde okubatenga atambuza ensonga ze kati embeera nga weetandikidde katutandikirewo olw'embeera yakadde omukyala gwe bayita anti Lususu asobodde okubatenga asoose kubatenga atuwa kye bayita disclaimer okubatenga agamba nti byayogera byonna yavunaanyizibwako oba ayogedde kalebule naye nga nsonga za ssente ayagala kubatemba mutwala ewa muzeeyi yasobodde okubatenga ayitamba bulooka Balamu yasobodde okubata yamukubye ekikono yamutegeezeza wulira tutandikidde wano bwe mba njogera kalebule ku Balamu ne Kusaasira ndi mwetegefu bampawaabire olw'ensonga nakera ku makya nensinkana mwami Balamu n'akkiriza okunsisinkana teyasooka kunkaluubiriza bwe namukubira yaŋŋamba jangu nsisinkane bwe namutuukako teyaŋŋanya kwogera bindeese ne mugamba munnange nina ekibiina kyange olwamala okwogera erinnya ly'ekibiina naŋŋamba kikola biki nayogera ekigambo kimu ne mugamba ekibiina kyaffe kiyamba abavubuka kiyamba abaana oba wakatandika okugera naŋŋamba omanyi kati kankubire jeno yembeera eyo ng'amugamba kakubire jeno Salimu Sale yamugamba njagala kulaba taata ate amugamba kankutwale wakojja embeera eno wulira omukyala gwe bayita anti Lususu akyasomera omukulu gwe bayita Balamu ng'alaga obufere bwe bwasobodde okubatenga akolera mu NRM Balamu teyanzikiriza munnyonnyola nti biki byendese kuba fayiro zange ezuyizo abonziina nagenda nazo ne teyaŋŋanya kumulaga kintu kyonna naŋŋamba omuntu agenda okunnyamba EDC wa Jeno Salimu Sale antwale ewa Jeno ne mugamba saagala kulaba Jeno mbadde nsaba kuntwala wa pulezidenti ti Balamu bwe yaŋŋamba nti agenda kuwa EDC anyambe EDC nemukubira yamukubira nga nange wendi n'amugamba leero birthday ya Jeno tojja kumulaba tuwulira obubade ye anti Lususu atamumanyi bulungi nnyo atabula bizigo mwaka gwa 2017 Septemba 14 ekitongole kya UNBS basobola okuba bamukwata nga bagamba nti ebizigo bye byayite biyina gye bayita Chumaka eya UNBS emivuyawo ne gitandikirawo mpolampola bajjukira olutalo lwa Shuwadiro n'omukulu anti Lususu ono nga mulimu Abudumulasi byonna ababijjukira obulungi tukyagenda mu maaso ategeezezza nti Balamu ne full figure asooka owulire ekituufu Balamu mufere bw'ataba mufere president yagamba NRM erina kawuukuumi Balamu ne Kusaasira be bakawuukuumi lwaki nkugamba nti bakawuukuumi bw'oba tuyagaliza kibiina kyo gurupu y'abantu bakirimu ng'ogezaako kubagoba ze bayita enkokola bw'oba okuba enkokola omunna NRM munno ate alina ne kyakozeewo n'okwata omuntu omu n'omutwala kitegeeza alina abantu bayise eri oba n'abafera nze kyesimanyi okitegeera yandiŋŋambye oba nti yali ayagala ssente kubanga sinze muntu ogw'ensooso asoose okumugamba nti ntwale wa pulezidenti aya basi olaba bebekulu takyalinnyayo mbugo oyagala kutuukayo ye anti Lususu akyagenda mu maaso okubatenga ategeeza omukulu gwe bayita Balamu embeera gye sobola okubatenga amuyitamu asobola okubatenga amutuuse omukulu byagaana abamu bagamba nti anti Lususu ayinza okuba ayagala kwewala misolo gya Revenue Authority olw'embeera nti akola bizigo waliwo emisolo gye babateekamu nga gyayagala okubatenga ayisamu mu mbeero nti NRM ayonoonerera omukulu gwe bayita Balamu erinnya nesooka owulire tukyagenda mu maaso oba mpozi ye yali alowooza nti nze ekintu tewuwe mukwana nze sikwana Balamu nali nzize kuntwala wa pulezidenti ate n'ekirala yandiŋŋambye nti sijja kukutwala mpa ssente kitegeera kubanga baatwala mbalaba ate yampandikidde message nga yakamala okulaba nga mwogeddeko mbunno nze sitwala bantu wa pulezidenti ate n'ekirala nnyabo nze sikolera nti nagenda ewuwe nga nsaba bilioni 5 era nawandiika nga nsaba bilioni 5 nagezaako kuŋŋamba ssente ezo simanyi za gavumenti simanyi ssente bwe kityo bwe kifaanana nga bwawandiise omukyalo yasaba bilioni 5 alina amabanja mangi gamutuulidde kati ayimufere alina looni agezaako kwonoona erinnya lyange mwami Balamu yembeera bwetyo yeetambula anti Lususu ayinza okuba waliwo kalooni ke yasobola okuba ate ng'alya ayagala kwerimbikira mu mukulu gwe bayita Balamu omukyala gwe bayita Kasayina Kusaasira ne bamukambuwalidde omukulu ono amutegeezezza ssente zonna ze yamuwa ku mbaga ye ssente ze bawa Kasayina Kusaasira ku mbaga
amutegeezezza kati yali mbaata etandise okula azaagala. Sente ze nnakuwa kata nkusasira ng'ogenda ku mikolo gye egy'okwanjula kati nzikubanja okusinziira ku bintu by'ogenda okola ng'otononera erinnya anziteekemu amagoba kati ndinga mmanerende okuva omwaka gw'embaga yo yabeerawo w'okwanjula mpaka na kati anti yagamba gavumenti yaffe bweyamwe berijja mulitukubira azimpe ngende nteremu abantu ngende mbiguliremu abantu bange enkumbi mbiguliremu abantu bange gundi kasooli bamusimbe tetwakola ndagaano yakimanyi nti nazimuwa lwaki ajjayo ebintu ebivoola ekibiina kyaffe ate nga fe tulina abantu betuyambye yakoledde kyekibiina aveeyo abitulage kati omukyalo oyo bwe namukubira omundi ogwaso bwe namuweza message n'aziigine walinga n'ensirika neŋŋamba kati oba mukubire nemukubira nembeera nga mukubira. Aya basi lutalo oba Kasayina Kusaasira agenda okunona ebizigo ne bigaana kati bamwabizza abadde beebuuza bakawuukumi anti Lususu asobodde okuba ate nga ategeeza wabula ne Kusaasira taggwa asobodde okuba ate nga amuwadde levo agambye nti takwatagana babizigo kuba ye teyeerusa wadde nakweyerusa. Kasayina Kusaasira presidential advisor ulira bwagambye Baide mchala Lususu yani simanyi mchala Lususu kubanga bangi mulimu simanyi anti Lususu simanyi anti ibichi kakati ononsonyiwa kubanga nze engeri eseeyerusa abantu abamu bwe batusibamanyi kakati okujja kwaliwo omukyala gwemumanyi oba yeoyo atera okubeera ne Queen Florence oba yesi kuba nabuuza Queen nayogeddeko ne Queen Florence nemubuuza tipudde bagamba simanyi anti Lususu oba anti Lususu oba ye senga Lususu biri awo bwe bityo nemubuuza nangamba mbu yeoyo mukwano gwe kubanze Queen Florence mukwano gwange Queen Florence aludde banga mukwano gwange nali mulabyeko n'omukyalo ogwensuubira okuba nti yeye bwe nagogolinze nendabanga yeye siina mboozi naye ndowooza bamanyi ebintu ebyabalema baagala bifunye Kusaasira manyi buli muntu ayagala okulaba president agakamambire Kusaasira naye nze abantu we batyo njagala okubagamba ekintu kimu nze sinze PPS wa president alina ye mu kukyala gwe bayita Kasayina Kusaasira anti Lususu tannazikiza ategeezezza nti bano bebakawuukumi ba mafiya ate nga bafiirira ddala abantu batwale wa president uno gwe baagaana. Nagenda okutuuka okusaba obuyambi bw'omukulembeze abo bakawuukumi be bansikiriza neŋŋamba gavumenti bwe beesobola okuvaayo omuntu omu ali bwati bw'omu n'avaayo n'agamba nti zino gavumenti yammwe bwerijja mulitukubira ye Kusaasira yajja n'entuumu ya ssente n'alaga nti gavumenti ezimuwadde era n'alaga abantu mu kamera nti gavumenti yammwe bwerijja mulitukubira okitegeera neŋŋamba kati nze nina ekibiina nina abantu nange kansinkane pulezidenti munnyonnyola abantu bye baagala kubanga sirise kinnoomu kola ebintu bye nakola nazimba amasomero weegali nabazimbira ekkanisa weeri mbazimbidde toilets weeziri buli kimu kye mbakoledde weekiri ku ssente zange ku magoba gange ag'omuntu sekinnoomu naye kati bano abaziraga ssente mu kamera bo bakoze eki. Aya basi yanti Lususu byonna abikoze ku ssente ze kati wa president oyagala byo kinga obikoze mu ssente zo ayagala president amusasule byakoze byonna. Kusaasira amutegeezezza nti ye abeera bize buli kadde takwata nti buli simu amutegeezezza agende mu ssente z'abakadde batandise ozigaba kati omuntu bw'aveeyo n'agamba mu Kusaasira mukubira amasimu aganye ogakwata asimanya ntwala wa president nze sinze nkola appointment ezitwala abantu wa president ate ekyokubeera nti no sizeemu message yo nze ndi bize nze mba ndi bize sinza nze bwe nkolaga essimu yange mukama wange mwannyinaze nina message nezesomanga ezirudde ebbanga bw'onoobonda benja zikulaga zizeze okukalinzala nenamba ye kuba sigirina kati bayinza okubaddira ebintu ebyabalema mu buvubuka bwawe baagala bikole kati. Aya basi asobodde okuba ate ng'ayongeddeko bino anti Lususu bye yagamba nti ku mbaga ya Kusaasira yaliyo mu 2018 mwezi gwalinga gwakutaano awo ategeeza ne ku kaadi tebamuwa na kaadi yali kyereeta bino byagamba nti yawaayo ssente tamumanyiko wadde nakummanya anti Lususu kwama wange omuntu yagamba nti yali ku mukolo gwange nze sinze yali omutegesi infact yabadde alina kubanja mukulu Yisa naye nze mu bifaananyi saamulabamu naye ne rekodi ze nnina mu bantu abampa taliimu era ekitabo nja kuva mulobo ofunye tayimu nja kikulaga kubanga nze abantu nze sinze nali okuli olukiiko omukulu yali okuli olukiiko wamuta mwami Musa Kavuma ne mukulu Yisa musoke owoku mikolo ateeka emikolo bayinza okuba baamulaba naye nze saamulaba ate simuyitangako nze abantu bennayita abira abantu bennaba ku mikolo gwange abajja waliko Bobby Wine, Gloria, Chameleon, Bebe Cool abantu ab'enjawulo bataba ebitiibwa nabalaba naye ye nyinza okuba bambi ndoza yajja nga simanyi kuba ne kaadi esaagiwandiikako naye nze nandi musabye bambi tangwirako ddalu eddalu. Aya basi tamugwirako ddalu bamutegeeza bamutwale butabika omukyala gwe bayita Full Figure naye asobodde okuba ate nga ayitiddwa n'agamba nti omu ku bamafiya abaagaana omukyala gwe bayita nti Lususu okugenda wa muzeeye
wabula Fulufiga eddoboozi lyayogezaamu biyinza okuba nti anti Lususu byayogera bituufu. Mbadde nsuubira Fulufiga okwogera obubi ennyo ne sooka oli bw'agambye. Nze si kwa muntu mukokola pulezidenti w'eggwanga mwe mba ntudde naye nafuna omukisa nti kitanga njagala mpa n'obudde ne tunyumya. Mu kunyumya kwayagala buli munnayuganda ate ayagaliza buli munnayuganda. Eggwanga alyagala okusinga ebintu ebirala byonna. Y'ensonga akyava n'atuwa ssente abantu batandika okwewola ssente bakole nga bazizza nga teziri mu magoba nga bazizza mu budde obuwanvu bekulakula. So n'olwekyo nze bwenkukotogera okutwala wa mukama wange mba sikola nze muze lwemutwalira abantu lwemba nkola bwe ntwala abantu bajja sale lwemba nkola mutune ba King Mike babadde wano ne Big Eye banga de aya basi Fulufiga n'omukyalo olutalo lukyagenda Ssematalo bino bikyanyuma bya NRM ebyama byonna omukyala abireese era ategeezeza nti akyalina byaleeta ebya Balamu kusaasira ne Fulufiga aberimbika okubeera presidential advisor gye buvuddeko omukyala gwe bayita Kasayini Kusasa yali ku TV n'alema okusperinga ekigambo presidential advisor yagamba bw'ati presidential advisor PRECINCAL. Just a minute. Presidential, it's PRECIDENCIAL. Aya basi kyamulemerera ekigambo wabula nti Lususu abalekedde obubaka bubuno abategeeza nti ye mwana wa muyeekera ekijja kijjawulira yetegereze nnyo abantu abo kawukuumi oyo amwetegereze nnyo tebagala tumusisinkane kumunnyonnyola twagala musisinkana tumunnyonnyole kawukuumi gw'alina omuyitirivu mu NRM kuba si yoyo yekka amanya gange nze anti Lususu bwe mubanga mulaba byenjogedde bikyamu mujje munnoonye muntwale mu nsire ndi mwetegefu ate siina gwe ntya nze ni mwana wa muyeekera taata wange yaleeta NRM eno mu buyinza wano siina gwe ntya wadde